Lenzi, the late radio. Oyo yali conqueror of the music emperor in Uganda, East Africa, world over. Mwana mlenzo yali ne bafana banayi wabulira waziza bafana. Aina yaka pia abakayita ekibumba. Ndiye ku kibumba akayimba ako bafana. By the way bafana nonya nkwetaaga nina file yo ku Criminal Investigation Department wali ekibuli nkunonya naye onako olwaleero eyes on you amaaso kugwe program bagita mtasema kola soda waba mwa twakakyusizaamu kati waliwo kyaliwo bamita Jordan yangambye nti kati emirembe gy'abasire queen nga bano emirembe gya mbukyusaamu kati omuntu agenze international weyite semakula soda waba mwa Allah nangamba basemakula soda waba sexe naye basire queen banaje muli mbagaliza quarantine ennungi lockdown ennungi mwesotinge ffe twabagamba mabaala ne rojo bali biggala mujja kutunoonya mutukubire kasimu tubaloading tubateekeko airtime nengo olwaleero ngenda kubaawo n'omugenyi nga mulaba side eri akyasirise njagala yeeyogereko mumanye ekikyatambuza oba bebano basire queen be Kampala oba bebano abazanyi ba firimu ze Kampala eze Uganda oba bazanyi ba firimu ze weru mu Hollywood, Nollywood, Bogawood, Sodawood. Nyawo nsanyisa okulaba. Kale sebo nange nsanyisa okusanga. Bannaye. Kanzo kenzija mu bulungi. Ndone wobeera mwero bonda. Manyi basire queen be Kampala. Twete kubetegereza okulaba. Ndanze sire queen. Oli sire mam. Okay. Nsanyisa okulaba. Kale sebo. Amanyago ne gyosinziira ne gyokolera n'okunyirira. We bali kunyirira. Kitiibwa kya Mukama. Ate wana mwegendere nganya abawala bagambe ekitiibwa kya Mukama. Babeera bazibu ku bintu by'ensi. Ne babeera bangu nnyo mu bintu by'okulya cash. Genda maaso weyanjule. Abalayi baffe abalungi aba ABS TV nesimye okubaako wano nammwe. Amanya gange nze Nakalema Maishara abangi oba abamu bamanyi nga Nisha. Ndi muzanyi wa film actress at the same time ndi musician. So yenze. Simba okakati. Eno ABS ojimanyi. ABS njimanyi bulungi. Otera okubuukako wali ku mulyango n'olinyako eno ku bizimbe waggulu ng'osso olwali wabula before kyembuuza ali okoleddeko wano oba okolerawoko oba oyinawo obuzannyo oba oyinawo obwakabi bw'otuleetera okikola otya? Nali nkoleddewoko si mu buzannyo bwokka. Nabeerako ko wano nabeerako mu kwaya ya wano. So si wapya. Nawe toli mupya. Nange siri mupya. Good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nze bampita semakula soda waba mwa. Soda waba sexe. Kutegeera. Ontegeera. Wantegeerera waterekako tobuzaabuza bano wantegeerera. Tukireke naye gwe talent nze nkoma. Ojja kunkubya emiggo. Waliwo ayinza okubayo ekyaliwo ng'agamba naye bannaye maishira. Ng'agamba otegeera otya soda. Question mark and emigo ate sigwe small slender tiny big small no ulilembo gwe munene. Okay, filimu zozanye n'ebintu byonna byozokola soko mbulire filimu kizozanyemu zo featuring zemu ne bakulaba ne bakumanya zizanyirawa film ziwerako natandikira ku film bagita naye sokolindeko oyina omusajja wo kale genda maaso genda manyi okuba switch genda maaso film gye natandikirako wamma abalabi baffe bagiyita Who is to blame ye film gye nasooka okuzanya ni gwe banenya mu Luganda. Yes. Ekyo kibuzo si kyange kyammwe. Eyes on you. Yes. Then awo nenzirako high school bagiyita School Wrangles lwakubanga ekyali mu process tukyashootinga seasons endala then ne tushootinga Redeemer, My Wife My Redeemer out then ne tushootinga The Price eyo tennaba olw'embeera gye tuli mu karantini karantini namwe abazanyi ba firimu yabatuukako mame tukwa lockdown ewamwe gyeri tebatuwazi sticker
nali nendawusi n'agamba sitiika waliwo abatagwanidde zifuna nze saakimubuuza kuba awo nabuukawo ekirungi teyatumensioninga kitegeeza ffe tuli ayina gwe yamensioninga Farida Ndawusi yamumensioninga omumanyi obukyayi bwanjawulo omumanyi ate amubeerako atya n'obukyayi naye ate tusokolindeko oli maama wa mwana amubeerako atya n'obukyayi ekyo tekijjaawo nze kubaako na bukyayi oba oli maama w'abaana oba oli taata wa ebintu bino toyogera nga abirinamu experience wayitayoko Semakula ndeka genda maaso firimu endala wamma firimu zo zeezo panawo zenaakazannyamu kati ng'ogyeko kuzanya firimu olina ebintu ebirala byokola right like nga nzigyeko okuzanya firimu mu biseera byange eby'eddembe ndi neekolera gyange ondeese omumanyi nze toyinawo mpita oli neekolera gyange nze ntegedde kati neekolera gijjo egiriwa sijja kubabuusa naye waliwo neekolera gyange egy'omubbaala Joshua oyagala nnyo neekolera gyange ejja ku street wano ezakabi omanyi nakwata nnyo street z'ebweru naye kandabe twetolola ekibuga kamba tuyiseeyise amaaso Joshua nyamba kumemu ebintu bino mwe mumanyi gye biriwa speaki waliwo baneekolera gyange ku speaki nze siri abo I'm self-employed kyentegeeza self-employed self-contained self-motivated self-made byonna kale ngawo kati yogera tunula mu kamera ekituufu obagambe obakakase nti nedda byembadde ngamba si byebyo wamma byembadde ngamba si byebyo ebyo byasse byase makula kale weekolera gyange nga giriwa emirimu gyange giri simple chips panawo zendimu okay ogezaako okutetenkanya obulamu ng'ogatta firimu n'ogatta ne okwekolera emirimu egijjo kati nalya ku chips side eyo nafuna half service or full service nedda maama si full naye oli mu buufu maishira oli mu buufu lwaki nze sirya full kale full plate nedda baby nedda ekyafulu tukireke naye nno bannanga abalabi ba eyes on you kino kijja tutambulira bulungi gw'ovanga ku muntu akuyita baby ng'ate akumye full plate nzize buto baddange nzize buto naye nange olumu mbeera wadde nga mubantaddemu abankubiddwa mbeera ku sho ng'ekintu kyenkola mpulira kinnyumira okitegeera ate nga n'ebintu engeri gye mbitambuzaamu ndabira ddala kapriti maishilanga kajja kutambula by the way kati tukola naye ayagala okwetuga wetuga ayagala okufafa naye kati wali ali yagamba naye soda nali njagala okukolako naye nagaana naye nga bambi ono mugenyi mu studio muwala azanya firimu azanya kati agambya nti ayina ne gyeyokolera mugiwulidde kati tugende waliwo olubulu oyingiridde olubulu okuyimba mu kuyimba eyo ebintu bikugendera bitya era passion okwagala wakujjawa bw'oyogera ku passion then awo ate mba nkuzaayo eri nga nkyali mu nassale nzijukira naku lumu twali tulaba TV by then yali eseza omuto naye kati bamuyita eseza omukadde ndowooza takyali muto nina TV gye namulabako nga akola ng'akiyita eseza omuto neŋŋamba bana nga ffe tukyayavula omukyalo yali akola naye kati nze nga nze muyita eseza omukadde takyalina mukulu kati gamba mu mirembe gy'aba eseza omuto naye kati omukadde owange ndeka mwekino ekintu mukiriddemu mukikwasaganya eseza omuto wammanga ndaba eseza omuto then simanyi nange naye wenava neŋŋamba daddi wange nemugamba njagala bwe nkula mbeere ng'oyo omukyala njagala kubeera presenter so nengenda nga nkula naye nga lyetuluba lyentambuliramu kuyimba kuzanya ku ssomero bwentyo bino kubeera ngundi kubeera omwogezi speaker
soli ery'ettuluba lye natambuliramu Mukama abadde mulungi gye ndi nti ku birooto byo kuliko ebimu by'ogenda otuukako okugeza okuzanya firimu nzizanya and I'm contented ku TV then ku TV obuzannyo weebuli wano sooka obwogereko obuzannyo buskits bw'obadde otera okuyitiramu buskits mpitirako ko musajja omuloge owa wano then nempitirako ko mu Nantondo era owa wano ku ABS TV okay. then nempitirako ne mu ebisesa ku ABS TV. What a credible dream nti bwatambula ajja alaba alingiza n'ebintu byonna bino kuba kulemerako bagamba alemerako yakola ki yafuna ate ekyo yagala kikola ki kikuseereza ddala. So njagala okukakasa nti some of you have dreams, please make them a reality by kulemerako. Move and move and move whatever way, in whatever hard situations you may go through, lastly you must live your dream to come true. Okay, katinga tugenda okuwumulamu njagala tuwumulemu n'akapera k'oluyimba lwo. Nsuubira nti Maishira Nakalema yakubye oluyimba tanakola video, right? Yes. Kati osuubira oluyimba olwo lwafulumidde mu studio ki? Oluyimba lwafulumidde mu Cielo Media Production. Batumireko obagambe nti bebale kukolera luyimba. Mbatumirako producer wange MRIs webale okunkolera oluyimba. Nina trainer wange gwensingira ddala okwagala bamuyita Mutago bwa Theo Solomon. Ajja gobwa kuba kati nze njingiddewo. Okay, I'm joking. Theo Solomon bambi nkwebaza nnyo everything buli kimu kyonkoledde ne Uncle Muwonge Robert nawe nkwagala nnyo so yeyo Cielo. Okay. Mami wange mami Cielo naye mutumiddeko. Okay, oluyimba soko tuwemu akapera tuwumulemu tunakomawo osibule. Okay, oluyimba lugenda weruti. Nina ensonga nyingi lwaki nkuwaana kuba ye gwe muzira wange jjajja mukyala. Tandikirewa okukwebaza nebuuza kale. Tandikirewa okusimba singa nina lupiya nandikutute mu nsi zonna nenkulambuza kale. Buli ekisanyusa jjajja mukyala obadde mukono gwange. Oluyimba lugenda kuba muggo. Oluyimba olwo njagala Mukama aluwa omukisa kubanga jjajja wange ye jjajja wange. Don't you worry. I'm here to handle byonna ebiganye bikwasa ani Soda. Oli Soda wa? Mwa. Katugende mukumbulamu tugenda kuba tukomawo bakubeyo obuyimba kamu bubiri. Tugenda kuba tulaba akayimba kabayimbi abakabi ate tujja kuba tulabako naawe abazungu abakabi abasaba obuyimba bwabwe nga omanyi nagenda ebweru nenjogeza abazungu oluzungu nembogeza n'oluki oluganda kati ogenda kuba okiraba. So katukomewo tova ku ABS program Eyes on You era nga gamba bugambi nti genda ku WhatsApp yo nga bwogiraba wansi weereza messages zo weereza your advice, your compliment, your requests and all sorts of messages you want to send to us. A number is 0753 506-588 musanvu 53-50-6-588. Maishira Nakalema ajja kuba akomawo nga atabagamba bye bye naye ffe tukyaliwo nga bwe tugenda mu maaso. Waliyo n'abagenyi bala bangi tova ku programs Eyes on You Semakula Soda wa mwa nziniramu naye nga mugamba nti oba kati ekigenda mu studio muliro gwennyini nange mpulira nga Nakalema ebintu binjitiriddeko akayimba ako waliwo wentusina baby nzinira njagala genda nti nengamba biseera bibi bwe buzibu covid distance social distancing banatusonyiwa waliwo ebintu ebimu ne bitusukkako nga naffe bitusobera okitegeera nga bitusobera naye mukayimba ako nkaweerezaako omukulu Joshua Dismontel webale kubanga olaba program Eyes on You Semakula Soda wa mwa Jordan webale kubanga joli omukulu Muwanga Herbert director St Marcelino Academy wali ematuga olimanyi nawe mwami Muwanga nona alitegeera essomero nkunoonya olina okuleeta waniteka mu sente
omukulu mwami Herbert Andrew Muwanga. Nkukakasa bwe katalijirya omukyala mugambe mama vujirira ekintu kya Masirino St. Masirino Academy kiberenga kituuka wano. Ne headmaster nawe nkulamusizaako omukulu omukulu Robert Semakula, headmaster wa St. Masirino Academy. Mwebale kubanga jemuli omukulu Alan omugagga Alan ogamba otya webale kubanga oli ku program Aizon yense makula soda aba omukulu Alan Diamond Lounge wali ekiryagonja. Kenneth Kiboneka Ocean Pub webale kubanga oziga mwe namba lengera mwe muli Ocean Pub nja kuyita kaawo kafyu yasawemu naye tochitia Museveni namukwida akasimu president wange nangamba nti kafyu bagenda gikyusa bagiteke ku saawa 2 oba saawa 4 kubanga abe Rwanda babatadde ku 2 oboli awo ku 5 loji ziba zifudde baba ayeye walwa yaweereza ka message president namugamba please kafyu mwongereyo nerabirayo ebisumuluzo byange mu loji ebyennyumba oyo si muyayi muyayi ddala alina kyayagala okuyisa abantu bona mwena abali ku program eno mbebaza tukomyewo ne Maishira Nakalema okubanga atusibula Maishira otandise okuyimba naye olugendo luwanvu olw'ensonga tuyina ebiti bino wammanga tuyina bannamawulire. Those are the media councils. Those are the people either promote you or put you down. I and others. Yes. Ne tubeera ne producers. Name it, the list is endless. And the producers bano ogenda kujja omenyeremu ebintu babakwata batana ddala abakyala boba aba producers mulimu abagamba plus and minus abawulako aba abawuza Daddy Andre ye mwawuzi. It is confirmed over Daddy Andre mwawuzi nambemu Angela Katatumba mukwano gwange bayawukana ne gayo oyo mu January naga buli omwaka ate ekiche gutambula ngodde eno nange ntambule nganzire eno January sente zebeteekamu it's up to them to calculate the losses and the profits. Naye nga Daddy Andre ye mwawuzi kuba wala ayawula tukigambi kitya nange ndi mwana muwala tebanna kwawuzaako tebannaba kubanga nze wenzija mu studio yo wenzija mu studio no ngambe ekintu ne sikitwala ogenda kunkolaki naye oliwo omugamba ekintu nagenda nakyo mu maaso then kati baba tebakwawudde kati mu bufunze Daddy Andre otulaba Daddy Andre mukubira akasimu mugambe tumuliko ate nze bwemba muliko ojja kujja no Daddy Andre waliwo omwami ali bombo aina ekifuba kita freedom something batekirayo bivulu kyewamukola yajja nandipotingira obukakafu bonna mbulina tuve mu kalantino gye weewozeeko eno bagita koti ya music eyes on you ababwino kukkiriza stories enina nyingi naye Daddy Andre ate ne Angela Katatuma naye ajja kujja wana atukakase ddala yakuta mu lofiti oba nedda kati mbadde linda ko soda before nga bino bina tebinnabaawo waliwo ko eyavaayo n'agamba Daddy Andre mutwalidde oluyimba lwange naye ngambye oddukola tusooke tukolewo etuti akyogere musooke mukole mutya no kanja ulekale kyogedde waliwo yavaayo ko n'akyogera gye bali abaana batya naawe wenyini Nakalema Maishira njagala onzikiririzeemu oba njagala okkirize byenkubuuza ddala abayimbi bano ne ba producer abavubuka oba abasajja ne ba presenter ba radio I myself ba presenter ba TV of course nze sina gwe nalinja wuza ate gwe nalinja wuza tunamanyira ku kibali eyo batya nze banjulira baveeyo gambe bali eyo batya banene naye sinze ndi muto kyogana nange ni munene bulijjo semanyi nze nga nkyali eri ewaffe mu kyalo eri wansi nalinga ndaba soda tonkaddiya nnyo ate naawe tokaddiya kubanga nange siri muto tokaddiye naye nga nali ndaba soda so kati oli big so kati bali eyo batya tebajja tugamba okay kati nga bw'owolereza Andre okay akawala kaliddala kavaayo bye kayogera byali bifu omuwala yali omukyamu oba producer you think there was something that might have led to that trend byali bituufu mu kifo ekituufu mu budde obukyamu thank you very much Andre nkutadde sikuddamu kati kambuuze ggwe ba producer bano basanze otya ba producer ddala tutandikire ku bookoleramu
okusinga kale mbadde nnyo mu film industry so kati munnange simanyi naye sibalinamu buzibu balwakuba ndi mumpi ate abasinga bawanvu kati bagamba banandaba batya bagamba kana akato banandaba batya naye sibalina obumpi obupimira kuki obumpi mbupimira kuki kati nze abantu bensingo wangayira mbawanvu kati mbanera banga ndi mumpi wali owuliddeko olugero olugamba never try to step in water with the two of your feet tugezangako okulinnya mu mazzi n'amagulu go gombi abiri oyina kugezesa nakugulu ki okulaba obuwanvu bwaki producer we yali agezesezzaako n'okugulu okumu nedda mukwano okay ojja kubeera bulungi kati bwetuvaayo eyo baproducer gambi you've not found any problem as yet tugendeko ku bannamawulire media the media fraternity how do you find them? You know you need publicity ku radio ku TV you need airplay of your song probably some audio you tonaba kutuletera video probably with my full capacity and full support video najukuba definitely I'll be able to play it out because you're a staff here but besides that also the song is quality oluyimba luki lulungi so engoma zatulamu bulungi eddoboozi lyatulamu bulungi kati kyetulinda kifaananyi ogenda kukikola otya awo ebintu bya video ebyo bikyanzibuwaliddemu okujyawo nga nfunyeko kubansingako kubanga I'm not sirina nnyo sente siri stable bintu bya sente n'olwo neewaayo olw'okwagala oyina manager sirina manager could I be your manager do I fit to be so neyanziza leka goya kunkubya miggo but I'll be able to guide you through so I cannot be a manager at the same time but I can guide you out okitegera okay kati ekintu ekirala yogera ebigambo ebisembayo osibula abantu ba ABS obagaliza okulira olimba luno gye banaalujja nesimu yo probably oba oyagala oba manager or whoever is behind your music babulire abalabi baffe aba ABS okusingira ddala njagala okwogerako eri bano abantu abeetya sirowooza nti eri omuntu eyeetya okusinga nze naye olw'okuba nti nina passion mu bintu byonna byenkola nalemerako passion obutunda kati bukiri obuli mu luwumula bugamba yagambye nti passion akatunda passion obwagazi yes. nga kyoliko okyagala kubanga nze obudde tebubadde buwanvu naali babulidde wagye natandikira ntya naye nga tebibadde byangu during your video premium tujja gikolera wano it's an offer to you tofukamira kale tebibadde byangu so oyina okulemerako n'ekiruubirirwa kyo by the way nze soda kanjogereyoko kano nze firimu yange eyasooka bagikwata ne baleeta abantu bonna be tuli nabo ne babateeka ku jacket ne batanteekako really sorry about that what naye nalemerako mu banange singa nalaba ku maziga go at least nali subiddwa ebira naye nenfuna amaziga go nalemerako mu kibiina kyekimu era nakati kyendimu please mubeere bakkakkamu ng'olina kyoyagala ekirala kyenjagala obbagamba eno industry si nyangu naye wobeera nga era byonna byetoolera ku kiruubirirwa kyo oba ojja kuwangula pozi wona oba onzikiriza nja kutumirako okusookera ddala ntumira jjajja wange omulungi maama wange ne taata wange Najjuma ime nkutumiddeko abalugave ndowooza Najjuma abalugave yes oyo no ye designer wange biseera ebimu then Mile waliwo Rachel ali Saudi Arabia Jamida ali Oman ntumirako omukyala bamumanyi nga mama Fatine Bulange ne omukyala omulala bamumanyi nga Latifa mama Epo nkutumiddeko mikwano gyange bonna ab'ebulange n'abo bonna abambeereddewo akayimba ogabe bakayita batya akayimba bakayita jjajja mukyala ye audio tujja kuba tukanoonya tukafune naye abantu b'ebusaabala road mwe bale kuba mulaba ABS program Aizone Simakula Soda Wabakyala era nga ngamba mama Regan omuvubuka waffe omutowana atukolera graphics webale nnyo kubanga otuzaalira akavubuka kalungi era ne mama Kereya nawe webale kubanga oli ku program Aizone You wamu ne Nalongo Major mbagamba nti katuve mu kuumulamu ate tukomewo n'abayimbi abalala programs Aizone You tukyagenda maaso
Bye bye. The ghetto president yet to be a president of question mark. Muyinza okunona wano omamanye basiyayidisiba kasumba bye mwamukola sali agadde bituuke wange kubanga we ngamba a president to be, but is a president of ghetto, right? The ghetto gladiator, the edutainment master, the infotainment master. Kati Bobby Wine Magere nja kuba nkusalako. By the way, is a very good friend of mine. Bobby Wine ne omukyala we Babi ne mwami Kampala Solomon mutawani waabwe kyalenga ke kayimba nkawerezaako Ibrah Prince gwe tuli nayo nakulwalero mu nyumba tumaze okubantula booli Ibrah wanjitata nga mahaiti voko okakasa okikolamu kiki okikolamu otya ninga oyogeranga mukyala yogerera ddala n'amaanyi okikola otya bwentyo Ibrah emaali eno gyeweza ani designer wo Ibu Fashions eri luddawo Makindye Salama Road. Ibrah nsanyusa okulaba nange okusangawo taata Ibrah wanje nkutiddemu oyinza okunsalako n'ongamba gwe kyali nkutwala omukono totya ekifuba akalevu kye ate abakyala abali eyo baagala abavubuka abayina 6 pack ffe tuli ba 3 pack wali aba 1 pack muzeeyi yatugamba tukolere ewaka kati naawe osobola okukolera ewaka gobadde okolerako ewaka gimuwere ewange ewaka aisure mutera giberamu bameka ewaka n'abaana nkyala nekikola zisitapusi tunula ali mu kamera abantu nga Ibrah wanji nemukola mu sit-ups nemukola challenge ya president genda naye nze nkola nze kantera kola nze weka kuba mmanyi ke kantu akugenda balwe lususu gwe mubiri bannaye Ibrah amanya gamatufu gwana Luyomba Ibrahim beddira ki Nsendene tunula wali amaaso go gati abakyala Ibrah wanji ng'omuyimbi kiki ekikulese mu kuyimba? Lwaki togenze mu kulima obumonde? Lwaki togenze mu kuvuba? Lwaki togenze mu films? Lwaki togenze mu bwa presenters n'envaawo? Lwaki kuyimba? oyagala nkujjewo? Of course, if you have the potential and the capabilities. Nze ekintiisa mu media za wano, we work with a lot of people with no competence. Competence is zero mu media. Najja bajja kujjawo. Are you sure, Ibrah? Kale ekyandeeta mu kuyimba oba ngambe nti yali passion. I had that passion. Kwagala. Okay. Then sente zijja luvannyuma bw'obeera muyimbi nekikubeererawo nti nzize nojjanga nzize kulwanyisa gundi nzize kufuna sente at times kiso kibikaluba so kati yina kwagala kyokola mulimu gwoyagala then katonda akusansirira eyo mu maaso negufuuka omulimu naye kati music mulimu abaana bakola tukola mukola ngojeeko music are like nti wewandikira ennyimba zo script oba oyina production oba oyina ne baproducer abakolagana? How do you do it? I don't write, but at least I may have an idea of what I want to sing about. Kati nsobola okugenda kuwa producer ne mugamba njagala kumpandiikira ku kino bwekiti ne bwekiti kati nakizinga. Ani yakuwandikira ennyimba yo? Oluyimba lwange olwasooka baluyita bati? Ntulume lwe lwasooka. Ntulume. Okay. Then nenzizaako ndeeta omuliro. Ondeeta omuliro omwami bamuyita Travis Kazibwe. Dr. T. Omumanyi nga Dr. T. Travis Kazibwe. Asi Dr. T Tamale. Oyo Dr. T Tamale akajato yali mu comedy. Naye tugamba Travis Kazibwe. Yawandiika ondeeta omuliro. Kati nno Travis Kazibwe nga gwe omuggyeko okumumanya okuwandiika ennyimba. Kati tusooke tubageyeeko. Betty Mpologoma atuwulira. Biri biti ebya Betty Mpologoma ne Travis Kazibwe. Babalimba. Gwababeeramu. Babalimba. Naye ssebo bali bakwatagana bulungi.
Ibrah kankubuulire okuba nze mbadde mu bayimbi bano. Ibrah mbadde mu bayimbi bano. All the way back in 1999. 2000 awona betting program nakwatagana yendoza 2001. Sebo. Njogera mu kamera. Sebo. Dr. Tibo bate wayawuzaako. No gattako. Betting program ave yaja ate njabaleeta wano Ibrah njabaleeta wano betting program musimbe kibuzo nefe ngeza abagala nabi ngenda kubuuzaako Feibe Nasolo ngenda kubuuzaako Feibe Nasolo nti mumanyi mukulu wa betting program mubuuze naye ddala Dr. T yasoba oba nedda omugaanidde naye bwe banajja wa Dr. T n'agamba nti ekintu kyali ekizibu kye tuyina ba journalists oba bebaki mu Luganda bannamawulire mubba story ezinyiiza tuveeyo tubawulire ekituufu kati neneebuuza nti lwaki temutuukira ddala ku nsonda zaffe naye kusifu ne mutubuuza ne mugamba nti ddala naye Ibrah ddala gundi ne gundi bakulaba wano ne wano oli wanakulaba wakulaba ku behind the scene okoze kati emirimu gyaffe gye tukola okubisiza none ekifaananyi otunda business ate gw'otambulira nnyo mu basire big mama abo nagamba nti olakatolaba aliwo balina we batuuse you get the point naye n'atajja kukubuuza singa mujja ne mutubuuza ddala kiri bwekiti ne bwekiti nze nkuleese nkubuuze nti naye ddala olina manager gwe bayita Shatra oba tomulina kati okosaakoze kunoonyereza lindako manejanga kiba kisusse Shatra nyambako naye maaso awo nja kufuna she will be confirmed the manager Shatra bwe baba bagenda okuwandiisa nga manager soko oyiteko ewange neebuuzeeko nkuwe real life of how musicians handle. Have you seen this situation whereby lindako have you ever seen situations whereby nga omuyimbi bamumanaginga ne bamanaginga n'ebirala nga weewuunyiza nnyo okay kojja kitonsa alina omuyimbi gwe yaleeta bamumitanga Grace Khan obadde weegaana omanyize mbali ebintu ebyo obadde weegaana kitonsa kojja kitonsa yaleeta omuyimbi gwe bayita Grace Khan byaggwerawa kyekyo mbadde nkubuuza nti osobola okumanaginga omuyimbi n'omanyiga n'ebirala fine ebimu bituufu ebimu si bituufu okay katuwumulemuko tugende tukomewo n'akayimba ka ondeeta omuliro akamwana mulenzi Ibrah nga nkubuuza ekibuuzo ekisemana tugenda mu kayimba ako ondeeta omuliro nnyonnyola wali otegeeza ki era okuleeta omuliro wa era kuki era ddi era weya ebibuuzo bingi ku luyimba olwo naye mbuuliramu tugende mu kayimba ako Soda ondo olina emyaka emeka nze ndi muto nnyo naye ndi mukulu nze sibuuziza oba myaka gyange nkubuuziza ondeeta omuliro otya wa tofunanga ku muntu akuleeta omuliro n'obeerawo nagukuleeta n'owuliranga mungi nnyo nga tosobola kyebeera ani ali akuleesa omuliro olina katugendeko mu kayimba ako tukomeotovaku eyes on you ye program era nga bamita Semakula Soda abamwa Soda abasekise Semakula Soda abakyala nze mbatambuliza programu eno era nga mbagamba nti wali tukubye freestyle n'abantu bange bano abayimbi bapya bato bavaayo naye twagala tubaleete tubabawe fe abamu tetulina nnugu we are there to help these artists we are here to help these young boys and girls not in age but in music so eyes on you Semakula Soda bwento bwentambula ngenda komawo someku ku message zammwe za WhatsApp nyingi nnyo n'omusajja Alex omperezano voice njiwulidde Alex webale kwanga oli ku kitimbe gaggade Shatra Queen Florence Mariam Mlinde we tugenda okukoma tujja kukomawo nga Ibrah tubuulira ng'oggyeko okuyimba kiki ekirala kyakola stay tuned eyes on waayo webale kuwaayo Spice Diana twakulengera naye waliwo ekibuuzo kyembuza Spice Diana wansi w'ekitanda ewuwo waliyo ki ekibuuzo ekyo bwe ndikuleeta wano ojja kumbuulira wansi w'ekitanda kyo waliyo ki kati abantu bayinza okugaa nti ye natuukayo ntya nze ebyange Ibrah tojja kunsobola naye nga omukulu Godfrey muheereza owa Grow Communications abasajja abo bagaba looni bagaba ebintu ebyakabi school fees looni ne bagaba n'ebintu ebirala bingi nnyo National Task Force NRM e Nairobi Kenya webale kubanga olengera omukulu Godfrey muheereza nogamba kimwana noriyo nenkushemerira okulaba ABS television wano ekuumweza ebirowoozo nenjagala okwebaza engineer Jeff Mugumya Copacabana Sanga Matuga webale kubanga oli kuluyimba ku program eyes on
omanye ekintu kyewatandika tekiyinza kuvaamu naye nga program Eyes on You ABS kwetutambulira ne tubeera ne Kakinda David afande Kano Kibirango Matuga. Mambo vipi unasemaje kutoka huko kwa Bombo Barracks? Ndiyo muntu yingine Lieutenant Kano Kasule musajja lawyer nenga munamaje Tata Lilian Matuga nawe balikuwanga kuoli Kamoga Property Consultant nawe balikuwanga Joli Kakinda David World High Ed Gate International Limited olaba nawe program Eyes on You mukulu Agasekalala Junior Majeje Poultry Farm muzeeyi nkwagala wano Agasekalala mundabira nkwagala wano n'abalala bangi nnyo mwe bale kubanga mulaba programs Eyes on You. Ibrah twakomye omuliro guli luddawa wa awo yogera ng'omusajja wa awo wa atiddemu nkulina kale Ibrah tweyongereyo. Ibrah osanze ng'oggyeko okuyimba okola facial okola mubita bitya ebyokulabirira makeup wakisomerawa wakikolera watandikirawa? By then nali nina wenkola nga tisinafuna kino kirowoozo kino naye nga bankozesa bukozesa kati emirimu gino egy'okukozesa gibeerawo ne gigenda era omuntu yenna yabali takozesebwa kati ngenda okirowoozaamu nti otuulaawo n'olowooza kino n'olowooza kino n'olowooza kino neŋŋamba neetaaga nfuneyo ekyange nga kyange kiri profession ye makeup we nayingirira awo nembisoma nembikula. Wabisomerawa? Awo ndejje kati bayimbi ki bokozeeko facial oba okozeeko makeup? Bayimbi bangi kola ku Maureen Nantume Evelyn Nagu Evelyn Nagu yasuuka actually yawona alhamdulillah ekyo tukyebaliza Katonda. Queen Florence Mulinde Mariamu Maureen Nantume gwe mukolako oluusa nti kati bisinziira asobola okukubira nagamba you know what Ibrah jangu olina okujja naye lwaki okola ku bakazi bokka? N'abasajja tubakola. Ani nga tosomye musajja? N'abasajja tubakola. Ani omusajja ngani? Abasajja tu kulina nze basajja ngani? Abasajja tubakolako kati waliyo Swahaba Kasumba. Ojja wabayo Big Eye akyayimba ayimba okay n'abalala mbeera bidde naye njagenda zijukirayo omukuumu naye kati obakyajinga otya abantu bano obakyajinga otya sente? It depends on what I'm going to do nawe wengendo kikola osinga kikolerawa mu kibuga abo mu byalo ne mumpita Masaka ojja capacity ogina nti nkola ne ku bagole mikolo bagole nti kwanjula si bayimbi bokka n'abalala mbakolako si bayimbi bokka kwanjula mbaga gowns nzigaba tuteesa n'enkuwa byonna we biri ku fashion. Ibrah okwana sikyakwana tobeera nga ndawusi yagamba bakwana mukwana gwe okwana oba bakwana? Sikyakwana nawummu wakiggala. Ebibuuzo byange bitera kuba byangu kati nabakubuuziza nga tuddayo ku kiri omumanager asobola okumanaginga omuyimbi n'amanagingiramu n'ebirala ye oba nedda? Mpa ansi emu tonyonyola ye oba nedda? Kale Ibrah eyo tuveeyo. Senga wange Rose Semakula ekyali wajjale bale kubanga oli ku program Eyes on You. Kati Ibrah nga tusiibula tubuulire tukufuna tutya enyimba zo n'emirimu gya service ogikolerawa namba ya simu website otumire n'abantu botuve wano. Kati Ibu Fashions gyeri ku Facebook osobola okunfuna buli kimu kyoyagala kibeerayo kyogamba kagoye nti kano kakubye kwe kaligo ogamba nti kano nga nkayiya nga nkaleeta then kati enamba ngenda bbawo eyange yenyini gyenkwata eri 0776260120 mu Luganda jide mu Luganda
noti 776 aha 26 aha 0 tumira ku bantu bo. Okusookera ddala njagala tumira famire yange yonna naye okusingira ddala ankuuma Yani oyo mwogere erinnya totya. Mami Samhai. Okay. Nzinako omukyala Nakamyuka Florence eddira empindi kwagala nnyo mukyala Fina Mugerwa Masanyalaze. Oyo naye nja muleeta wano yagamba aba media wanajja najja batte bbira. Aha genda ku mulala. Kabira Evelyn obago manyinga Evelyn Lagu. Nantongo Sophie. Sofia Nantongo mukasimbwa omulangira omubwati. Chigumiza. Abo bantu bange ba Sophie. Mukodomi wange. Eke. Amelia Nambala. Tumira timu yange yonna. Grace Nakalema. Mami Dalton. Yonna Joli. Doreen Mutiwa. Sarah Zawedde. Maria Mulinde. Hajat Sarah Nanteza. Julie Hatbeat. Ejirule. Then Buliena yagaliza ABS. Nawe kutumidde ko tati. Neyanze osisukawo mbamba bugambye nti ekintu nkikuba Happy Ramadan. Kozo oli musiramu. Alhamdulillah mashallah. Salamu alaikum. Ekyo Tomanyi nti nze gye ntoola ate erimu eriranye Saudi Arabia. Jimaleyo. Eki. Ntoolera salamu. Nkuddemu. Igwayi bayino jinto. Salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayi. Nze nkugambye ndi muzibu naawe. Kale tugenda kubanga tukiwummuza nga tugamba nti mwena ababadde ku program Aizo niyo mwena mbebaza okuba nti olwali tutambudde naffe ffenna era nga mbaga nti message zammwe nnyingi nnyo abaana bagenda kufa enjala. Ono ali luddawa abaana bagenda kufa enjala. Lockdown bweto bwefaanana. Ono nagamba thank you for the show Soda Kabanda Abasi ali mukono nagamba hello bwoba osobola muzeeyi tukwagala nyera tukunyumirwa webale kubanga okyaliyo je ndio nagamba BK Celeb Brian Promotions nawe webale kubanga oli ku kitimba bananga abantu bangi ne message nyingi nnyo Soda Wabakyala you're so great. We thank for the dances. Thank you very much. Soda Wabakyala, Soda Wabakyala. Kale ndabika nga nkitadde ngenda kuwambalekera ya kayimba era akamwana mulenzi Ibrah era mbagamba catch you next Saturday same time semakula Soda Wabakyala. Ibrah webale kunkyalirako.